bane tuli mu bulumi olw'ensonga nti gavumenti yagenda neteekawo lockdown eno tumaze emyezi 5 nga tugaddwa nga tetukyakola nga ffe bakanyama naye embeera eno etunyigiriza nnyo nga bwe mukiwulira ekisooka kya byonna tetwafuna buyambi bwonna tewali yadde n'obuyambi kagubeere mutwalo gwa ssente oba mitwalo 2 gyali giweereddwa kanyama nga ffe abawuba security tulina obulumi bungi nnyo ate tuli banyiivu olw'ensonga nti tukola omulimu gwa security ffe tubadde tukuuma ekibuga Kampala n'ensi eno yonna Uganda okwetoloola nga ffe tukuuma ekiro nga temuliiwo ffe tukuuma emirembe awabeera amasanyu naye tetufiiriddwayoko tumaze emyezi 5 nga mutuwumuzza olw'obulwadde ne tukkiriza naye ate kisusse bane tuli banyiivu tukubira omulanga eri gavumenti na buli kisa ligwe kikwatako nti nga ffe abakanyama bannaye twagala kuyambibwa emirimu gyaffe gye tukolamu egy'amabaala tusaba mugite twagala twekolere kubanga twali bakozi era nga tukola emirimu gyaffe gy'amabaala bivulu na buli kisa wabeera amasanyu abantu we babeera ffe tugaba security yaffe era emirimu gyaffe wegiri esawa yakakati byebintu ebyasibwa era byebintu ebitalowoozebwa nako kabineti egenda nevayo neteesa ku biki ku mirimu emirala naye olabira ddala nga emirimu gyaffe tegirowoozebwako yensonga lwaki tuvuddeyo essaawa eno tutuuse okwemulugunya kwaffe eri gavumenti ne buli kisi bwe kikwatako nti twagala emirimu gyaffe banegiteebwe kubanga tuli bubi ffe tuli basajja bakozi n'abakazi abakozi tetwamanyira kusabiriza naye tutuuse mu mbeera esabiriza because temutufuddeeko tulina obulumi nga bannayuganda abakeera ku makya n'okulonda ne tulonda naye ne tutalowoozebwako tewali yadde singi 10 tewali yadde singi 2 birowoozebwako nti oba babawunsa abali bakola emirimu gino bwegiti so yesaawa eno ekituleese mu mawulire kulaba nga tutuuse okwemulugunya kwaffe twagala tuyambibwe emirimu gyaffe giteebwe tulina sako yaffe esaawa eno yaggwawo olw'okuba temukyali ssente obusente bwe twali twesevingiranga ffe twatuuka ne tubuluya mu mwezi gumu bwali buweddewo esaawa eno tugobebwa mu mayumba abaana bafiira mu mayumba tulina obuvunaanyizibwa naye tewali bwe kiyambiddwa ffe ng'abakulembeze abavubukawo bwe mulaba batutadde ku pressure ebyokubateresaawo okubateekaawo bane mulinde nga tewali kivaayo nabo babikooye kyekitugyeyo okulaba nga twagala tubasakire mubeeko ne kyemutukolerawo twagala ssente mututeekere ssente mu ssako tusobole okubayamba essaawa eno tuli mu mabanja abantu abatubanja bangi kuba tulidde amabanja essaawa ekakadde onoonya ne weweewola wadde kiro yakawunga tekyaliwo kuba buli omu atubanja naye gavumenti eveeyo ku nsonga eno twagala tukwasizaako twagala isooka kyabyonna emirimu gyaffe giteebwe kuba bakama baffe abamabaala nabo nabo bakubira omulanga essaawa eno tebalina we batuyambira kuba nabo baggalwa naye essaawa eno tukaaba kimu baala ziteebwe tusoddemu okukola emirimu gyaffe gavumenti etudduukirire nga ffe bakanyama tulina sako yaffe gye tuterekamu ssente ze twali tukolera yakalira twetaaga ku ssente mutudduukire muteekemu ssente minisita Kasolo yavaayo bulijjo wano atambula ku mawulire ng'ayogera ku radio ne TV ez'enjawulo nti microfinance support center bagiteekamu ssente ez'okuyamba ebibiina nga bino bw'ogendayo obukwakulizo bungi bwe bateekayo ssente nezidibireyo nezibanga ezitayamba munnayuganda obukwakulizo bwe mwateeka ku ssente ze mwawaayo mu microfinance support center obukwakulizo bw'amaanyi bulemesa so twagala okubakubira omulanga minisita Kasolo bw'obanga omanyi nti ddala olina omutima ogulumiriru lw'ensi naffe nga bannayuganda banno ng'abantu b'okiikirira obukwakulizo bwe mwateeka ku ssente mu bukendeezi bino ebibiina biyina sako zizaffe tulina sako twejetaagamu ssente ragadi ovuddeyo no ku TV ez'enjawulo ne radio ez'enjawulo okakasa nti bakanyama abasakira which is okay tetukiwakanya bakanyama be wasakira si beffe tukukubira naawe omulanga Uganda erina bakanyama bangi kiri ekiwayi kye wasakira baganda baffe weebale nnyo weebalire ddala naye ate naffe nga Uba security tetulinafuna buyambi bwonna tukwetaaga mukama waffe ragadi bw'obanga gwoliko ensonga zino era nga gwosobola otusakira naffe tukwetaaga era tukunoonya taata tulagirire woodi naffe otusakire kubanga kituufu wasakira baganda baffe miliyoni 10 naffe twetaaga buyambi nga Uba security tetunafuna kintu kyonna era bwe bulumi bwe tulina era yennyinike gye tulina twebuuza nga ffe bannayuganda abakeera ku makya ne tulonda n'abakulembeze ne tukkiriza ne tulonda ne ba pulezidenti lwaki tubeera mu mbeera ebonaabona bweti ng'abatali mu nsi yaffe tusibiddwa emyezi 5 si kintu kyakuzannya
eryo ebbanga ddene ku muntu eyeekolera abantu abalina obuvunaanyizibwa tulina abaana tupangisa amayumba batugobe mu mayumba abantu abali beekolera nga gavumenti yatulowoozeeko tuli banyiivu nnyo ku nsonga eyo twetaaga bakama baffe mutulowoozeeko twetaaga ebbaala muzite twetaaga ssente ezigenda tuwa entandikwa n'emirimu gye tugenda okukola ekyo kyo nkibakubidde omulanga twagala twanukule omulala ayogere pulezidenti asooka ayogere ebigambo byogera amanya gange nze Moses Mulumba Jjagwe President General ow'ekibiina kino ekya Umbrella for Uganda Bouncers Association ngufunze uba tuzze wano nga tuzze okuba omulanga obutali gwa kubika naye nga era kumpi kulinga kubika okufiirwa kubanga abavubuka benkulembera abakyala n'abakazi bali mu mbeera embi ddala era nga omwogezi w'ekibiina bw'ababuulidde emirimu egyaffe gyambaga bivulu kwanjula mabaala night clubs n'ebyo byonna byo bikyasibiddwa ebintu byemu ku bitannateebwa naye nga tetufunye ku buyambi bwonna kuva mu gavumenti tuvaawa okuggyako twebaza omuntu omu omukulu balamu yajja n'atuyamba yatuwaayo kilo 5 ez'obuwunga netuziwa abavubuka naye nga era tezamalawo naye nga kale tumwebaza kubanga katono kazira mu liiso naye tukubira omulanga abantu bonna bekikwatako tuyambye eggwanga lino kubanga jjukira ffe tukola mbifo omuli abantu abanywa omwenge abantu abo ne batabuka naye tubakuuma bulungi mu mbeera zonna owulidde kale twebaza abo bonna abasobola okutukwatira abasobolanga otuwa emirimu mu biseera biri naye ku saa zino okuba nti tuli mu lockdown ate nga nabo tetubanenya kubanga emirimu gyabwe nabo giggaddwa naye gavumenti gyetukubira omulanga ku ssaawa zino kubanga gavumenti yenyaffe ekitaffe ffenna bannayuganda eveeyo naffe etukwatireko wetuba tukubye omutwe wonna kubanga ebifo bingi byetukoleramu n'ebya gavumenti nga mu state council eyo olumu tuyamba ku enforcement yaabo mupaako mumamu obuvuyo tugendamu abantu ngaabo bonna kati betukubire omulanga banalaba amawulire gano baveeyo batuyambeko bayambe ku kibiina kyaffe. President, lwaki mwayokenye Sempijja abadde akwataganya ebintu bingi ate kyakubiri Sempijja yatuyamba mu kutandika naye nga ebintu bino ye tabimanyi nnyo kubanga yitabanko bawunsa owulidde kakati bwe yamala okubaako waatutuusizza ne tusalawo ne tugamba katwetengerere naye nga tetumwinaako ki era tujja embeera bwenemala okulongoka obulungi tujja kukola n'omukolo ogw'okumwebaza n'okumusiibula obulungi. Takyali patroni wa kibiina kyammwe? Takyali patroni wa kibiina kyaffe. Tabankola patroni, yali just coordinator nga atucoordinatinga atuyamba okufuna emirimu kati ng'egyo egyaba promota wakati nga ayina bapromota bamanyi bakadonkamu ngaabo nga balina nebakoze natugamba oli natuwa omulimu natugamba mumpeeyo abavubuka 2 netubamuwa nga just coordinator waffe tabanko promota tabanko patron. Waaye ng'oli munyiivu nnyo? Ndi munyiivu nnyo okusinziira ku mbeera gye tuyiseemu naddala olusinga nga ffe Bakanyama abasibuka mu kibiina kya Uba Security olw'embeera eriwo. Tulaba omuyimbi Spice Diana atambula ne Bakanyama. Lwaki mwenammwe abayimbi tebabapangisa ne mutambula nabo? Ebiseera ebiyise emabega tubadde tutambulako n'abayimbi ngaabo naye olw'embeera buli omu yeekuuma coronavirus basobola era kimanyi wali abalina obusobozi obuganda neetaaga okunkuuma naye oyo
gwendeeta okunkuuma ye mulamu abantu abasinga batya korona yembeera kibula kati abasinga buli omu aliribye. Ate tuwulidde mu meeting eri mugamba nti bagulewo ebivvulu bye mwali musinga okukoleramu ate nga bagulewo ebivvulu ng'ate abantu bakyatya korona ne gavumenti tesobola kukkiriza bantu bangi kuŋŋaana. Gavumenti omanyi munnange wano mu Uganda buli omu ku mulimo gwe waliira wasabira bakugule. Kati ffe bakanyama tulya ku mulimo ogwo kuuma bivvulu kuuma bayimbi kirabuzi n'ebyo byonna biggale. N'olwensonga embeera eyo gye tutambulira mu mbi tusaba gavumenti erabike ng'eggulawo ebifo ebisoboddwa okuggulwawo oba si ekyo etusakireyo akantu nga ffe bakanyama kubera tuli bubi. Nali musajja munene naye nga tulampeddewo olowooza otulaba nange tukoze tuweddewo tulina famire tulina abaana naye gavumenti kyeŋŋamba etuyambe tusakireyo akantu kuba naffe tuli bubi nnyo abawusa. Banaabasakira emeka ng'ate juzi genosale yabawa ennimiro n'abawa ne ssente. Gavumenti yabawa ssente n'ennimiro. Banaabasakira emirundi emeka? Genosale tumwebaza nnyo nga ffe ba security. Kuba omusajja mutobi nnyo atobedde nnyo uba naye ate egenda neefuna abanyunyusi kankiyite bwetu ne bayita ebbali olw'okweyagaliza bokka. Baani abo abeeyagaliza bokka? Sobola baatula kubanga buli omu alina ngeri ye gyeyisaamu. Naye nze nakulira mu Uganda ndi mwana munnayuganda nakuzibwa mu maka agakkiriza okukweka ekyo kyolaba ekibi n'okibikkako kati sobola baatula naye nga bo gye bali akasente ko kajja naye abawuba security tetwakafunako. Baakawa baani abo? Kayita abagezi bakatwala naye kati tusaba Genosale, tusaba omukulu Ragadi, tusaba Jeno Kayanja kugana abakulu abalala bonna ne president tubasaba baveeyo bayambe kuffe bakanyama. Ekyo nkibasaba nanze bolo yenge Uganda kulwaba nanga abalala bonna bakanyama mu Uganda imbasaba batuyambe batufunire kye batufunidde mu mbeera enembi eya korona. Awo wennyini ogambe Ragadi naye mumukowoola abataase. Ragadi si yakulira ekibiina kiri ekirala kyeyasakira. Kakati muganda wange ffe ng'abawuba security twegattira wamu kiri ekibiina kati ffe tukitwala nga wonaabeera ne Uganda Police, UPDF byonna byakwerinda. Kyemanyi omuntu ali mu UPDF asobola okulaba ekibulamu mu kibiina ekirala tugeze mu poliisi n'agamba kano katukakole bwe tuti ebibiina bisobole okubeerawo. Essebo kati mmwe waaki temusala ne mwegatta ku UPDF eri? Okwegatta ku kiri ekibiina ekirala kati ate bwe tunaasala ne tudda ku kiri ekibiina ekirala kitegeeza ebibiina bigenda kuba biweddewo singa kyekyo ne poliisi yalisaze nedda mu UPDF n'olwokuba byonna byakwerinda byambala yunifoomu za njawulo ate era nebikuuma eggwanga yensonga eyo. Kati obubaka bwammwe mmwe mwagala ki okusingira ddala? Obubaka okusinga twagala mukulu president n'abakulu abali mu buyinza batulwanirireko mu mbeera gye tulimu eno eya coronavirus basobole okutusobozesa naffe okubeezawo famire zaffe. Sebo nze ni musajja mumpi naye nnyina obuvunaanyizibwa. Nali munene nnyo naye kati nkozze lwa korona baala tezikyakola kirabu zonna nzigale ebivvulu tebikola abayimbi betukuuma nabo tebakyalina waaka. So tusaba gavumenti mukyo tusaba gavumenti etulwanirire nga ffe bakanyama mu ggwanga. Gavumenti ereme kubeera ngaoli pasite yakoona bakanyama yo etulwanirire erage nti yo nzadde nga bwe zetulwanirira egezeeko ne mwene embeera etubeererewo. Mugambye abayimbi nabo tebalina waaka ate mwagala gavumenti eveeyo ebayambe. Lwaki temugenda mu Owino ne musitula emigugu kozi waliyo eyo emirimu? Muganda wange guno omulimu kozi gwo gwafudde. Owino ebeeramu ki si bantu? Owino ebeeramu bantu. Poliisi teyagala bantu bangi. Singa bakanyama tuneekwata nga bwe tuli 2,000 kale ne bwe luba 1,000 ne tugenda mu Owino tetugenda kubeera nga twekuuta tuti osi korona
tuba tetujemedde gavumenti byebyo ebintu ebimu ku bye tusazaamu katusaba gavumenti etubeererewo mu mbeera gye tulimu muganda etubeereddewo naffe gavumenti tuyiyewo omubiri mu ngeri ki pulezidenti w'eggwanga lwe yali Nakasero uba security twavayo n'ebitongole by'okwerinda ne tutambulira ku pulezidenti emipiira gibadde ennamboole uba security oba bakanyama kakati time eno bw'ogamba nti bakanyama bo bagenda kuteebwa ebbali abalala bafiibweko ekyo tekiriiyo tusaba Uganda government Uganda police UPDF bonna baveeyo balwanirire ku bakanyama kuba bonna tukola nabo olwo mukuba omulanga gwammwe olwo bannannyini bifo mwakoleranga ab'amabaala bo babagamba ki kakati mukyo ku bannannyini bifo kubanze bwensaba ebbaala eggulwewo kitegeeza naye mba mumusabidde naye ebbaala ebagigule tusobole okukola ate naye atusasule kale obubaka bwammwe obusembayo obubaka obusembayo ngenda mu maaso n'okusaba abakulembeze okutandikira ku pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okutandikira ku mukulu Jeno Sale Jeno Kayanja abakulu bonna omukulu Balamu atubeereddewo taata tukusaba otubeererewo nate kubanga embeera ffe batabani bwetulaba bwetunyiga etunyiga so tusaba otubeererewo tusaba Uganda yonna buli alina kasobola siga nti tubirekera abakulembeze bokka naye buli alina kasobola batubeererewo ne jimu ziggulwe kuba kati twali basajja banene tuzanye empaka z'aba Mr. Kampala nzi nkyasobola okuzanya nali musajja munene naye kati laba akakono embeera esusse bwe yalikomye n'obuwunga batugamba akawunga mwakalira mu lunaku lumu kyokka gavumenti yali ebaze kuliisa mwezi gyonna akawunga ko kale katuyamba kubanga katuyamba lunaku lumu era tukituufu kanyama alya mukulembeze yabagamba ofumba hafu ya kikopo n'ogoye naye mwalya kilo zonna 5 nga webazi pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni sebo nkwereza amawulire taata nze ndya gye ndyamu kanyama okutandikira ku bokisa si endya gy'olyamu nze wano wendi n'enfaanana yange n'obuwanvu bwange nsitukira mu kiro ate ng'eyo kiro kya misana kati kitegeeza kiro eyo njiridde ekyemisana z'essaawa 7 nyinza n'olya nga tezinnawera 7 ne ziwera 9 nga njagala kulya so eyo kiro simanya kiro 6 ku kanyama teyina yadde weeyambira kanyama yeetaaga buli lunaku abeere ne kiro bwe kiba kisobose kiro 12 nga zakulya mu lunaku lumu omuntu omu olwo famire ye eryaki kyova olaba tusaba obuyambi ekyo kyokka kye tusaba gavumenti etulwanirireko tuli bakozi ate zino jimu nazo zigendamu sente ze tussa mu jimu tuba tusaba bwe tuba tuzze okukuuma omuntu nawe otuwa akasente akajjayo sente ze tussa mu jimu nakyo namukyo nga tumaliriza nsaba gavumenti etulwanireko esobole okupiisa mu mbeera ya korona gye tulimu kuba korona ye mu Uganda mwali ate tetulina lunaku lwagenda kuggwamu tetulumanyi katusaba gavumenti etulwanirire nsigadde nze Boloyenge Uganda uba security